basebo ne banyago abalungi abasomero TVUG twagala okuwaniriza essaawa eno yennyini tutuuse ne programu yo Enganzi Lighting Affairs. Olunaku olwaleero nno lwa nsonga kubanga tulina omugenyi ow'enjawulo atwegaseeko olwaleero agenda okwogera ku nsonga nga bwe ziri era ng'ebintu bw'obisuubira so singa bwe babigereesa era nga essaawa zino ntudde n'omugenyi agenda okubeeyanjulira ate n'oluvannyuma tutandikira awo. Webale kundeeta ku Smile TVUG ndi musanyufu nnyo okujja leero naze nyambadde masiki yange bannaye nyongera obajjukiza nti corona kituufu gyali tunaatera okuweza abantu 50 abafudde kitalo nnyo ddala ndi musanyufu nnyo okuba wano leero. Webale kundeeta bampita Dr. Nalongo Stella Nyanzi nesimbyewo ssebo nesimbyewo njagala kukiikirira bannakampala mu kifo kya omubaka omukyala wa Kampala district nga ntwala division 5 Lubaga Nakawa Kawempe Kampala Central ne Makirige awo wenyini twagala okubanga tutandikira nti Munnayuganda omulabe omulungi wa Somero TV yeebuuza nti Dr. Stella Nyanzi yaani obufunze candidate ono ajja okuvuganya ku kifo ky'omukyala akiikirira abakyala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga e Kampala yaani neyanzisa nnyo ndi mukyala Muganda Nannyanzi muwala wa Nyanzi muzzukulu wa Anderea Buteera bagalamidde e Kalinga muzzukulu wa Tonyaga muzzukulu wa Nakalyakaani n'eddira Mbogo ate mu sigali akyagambiddwa mbeera mu Mbejja ssebo ndi Nalongo. Olinalongo bweza bwa Yesu ku Smile TV tugamba bweza bwa Yesu ndi Nalongo Katonda yampa omukisa n'enzaala Kigongo n'enzaala Kato n'enzaala ne Waswa nize kubazzaako kiza oba ne kaggwa ne kamene kityo Katonda wanabakkiriza naye ne mbana benzadde muli mu degree 3 degree yange esooka ye Makerere nasoma okupita Dr. Bamba lowooza nti ndi musawo wa byabulamu waliwo badokita bange bbiri eyo badokita abasoma empiso n'okujjanjaba abantu be badokita agawadde degree eko naye ate eriyo omuntu ng'ofuna title ekitiibwa ky'okuyita dokita ng'osomye n'ofuna degree y'oku ntikko gye bayita PhD doctorate nti nina degree ezo be baana bange abalala bennazaala wali ku bbali si baana ba Ssaalongo baana ba Katonda yampa amagezi nefuna degree esooka nagifuna Makerere University 1997 nengenda e Bungereza nensoma nefuna degree endala masters mu medical anthropology nefunayo n'endala PhD empisa dokita tinanera eno nga tukola ku kuyiga ntandise okukola dotuddo bana bagamba Nalongo jangu omukyala yavuddemu olubuto mukoze tutya bagamba nze nno ngenda musabira Saara ate nyiza okusondeza ambulance kubanga ebitundu bingi mu Kampala mwempita tebalina ambulance naye amagezi agajjanjaba gali taata wange yali Dr. Nyanzi Joseph ze ndi Dr. Stella Nyanzi omusawo w'ebitabo Stella Nyanzi obuuzizza yaani bwe mala okuba Omuganda ali Munnayuganda ate neenyumiriza nnyo mu nsi yaffe Uganda kubanga nze bwe nalina emyaka nga 8 nalinga 7 awo natera okwezi 8 nga tuli mu ntale e Uganda ne tubeera nti bazadde bange bagenda mu buwaŋŋanguse taata ye yasooka ne tubeera abanoonyi b'obubuddamu nembeera omwana omunoonyi w'obubuddamu nga ndi refugee banzijako passport yange banzijeeko ekigambo kya Munnayuganda sisobola kukomawoka lwaki kubanga taata wange yajjanjabanga abasirikale abalwanyisanga gavumenti yaani yamutolobote mwezi kyekiseera naye ekitukubisa ennyumba yaffe bomu Amini ng'agamba nti abasawo abakola mu ddwaliro ly'Embarara bajjanjaba abakomboozi abajja banwanisa waliwo otolwa sabasabaawo bakuba akayumba kaffe bukateeka Embarara bakakuba bomu nagenda mu Entebbe kaakati awo nga Amini amaze okugenda ne bakibeera nti baali banoonya abasawo amakulu abakuliranga amalwaliro genda mu bwaŋŋanguse olw'okutyoko nti olw'okuba mbadde refugee oba nali mwana muto tubeera abanoonyi b'obubuddamu bwe nkomawo e Uganda te Uganda ensi yange ennuma nnyo kubanga saagala ebyatuukako n'abaana bange bebatuukeko njagala mbeere mu Uganda nga bannaye bwe baba kugyeko passport yo n'ofuna passport y'omunoonyi w'obubuddamu kiba nakipapula
bwe bakuddiza passport n'obeera ng'otambula ne passport nga Munnayuganda. Uganda nsi yange njenyumirizaamu njagala etereere nti nenyumiriza nnyo ekyokubeera Munnayuganda ndi Muganda ekyokuba Omuganda eyeddira emboko oba kika ky'emboko njagala nnyo kimpoomera naye okubeera Munnayuganda era Uganda ennuma nnyo. Stella Nyanzi yaani? Mukyala muyigirize muzadde buli muri Uganda ate ndi mukozi ate mbadde musibe buzira abantu abo ba ex-con bwebanje bakusibye kuba kibaswaliza era nali ebuzira nga abakyala bangi beekubagiza leero nze olw'omwami ndi musangayo leero bannanga abewaffe bankyawa ye mama ye nnonze n'abankya naye nze nenyumiriza nnyo mu kyokuba nti mbadde busibe buzira. Tekyakukosa kyakukosa ntya? Bakusibangako ng'olina omusango neze mazima ge gansibya. Nkeera ku makya ngenda ku timeline yange ku Facebook ku mutimbagano nina obusungu nennyike ku Uganda ennuma efukadde mu Uganda nnuma corruption enguzi ennuma ebintu binnuma. Nkeera ku makya mpandika ku timeline yange nga nvumirira ekyobutaba na malagala mu malwaliro mpandika nga nkalakata Museveni ngamba bannakyemalira bano batwononedde ensi yaffe ng'abantu bagamba ebyo nno byowandiisa ebyotontomatontoma bagenda kukimako nga bakimako ki constitution nsemateeka yaffe ya Uganda eddembe eryokweyogerera muleke enjogera enjogera ate mmwe mutya nze nga babanze nti ndi Makerere bannamakerere tebajja tukwatako kubanga tulina obwongo ng'abantu abasomye tweyita basikoola tweyita bakakensa. Muleke enjogere ebintu byenjogerako osobola obbirwanirira osobola obbiwolereza. Banjawo ng'abasirikale bambaka ne batwala eruzira ne ngamba kakati ekinsibya ki nti byewawandiika byanyiiza Museveni kinsibya bimeka byakoze ku Bannayuganda ne bibatta tebanyize bunyiizi ku byakoze ku byayogedde awa ODM mputi ne batta abantu ekaseesa. Dr. Stella Nyanzi bw'otunuuliramu eyo embeera ey'okugamba nti byanyiiza Museveni wano tulaba mu mawulire nga balaga nti waliwo omusango gw'okulebula okwogera ebigambo ku mukulembeze ebitali bituufu waliwo kye bayita computer misuse okozesa Computer Misuse Act. Njagala tutuuke ku nsonga eyo nkubuulidde badde nkubuulira lwaki nze tekinswaza kugamba nti naliruzira nga bagamba nti yayogera gw'ogambye byakalebule bagamba offensive communication offense kitegeeza okunyiiza nti Nyanzi byawandiika byanyiiza Museveni. Offense, he took offense. Nibugamba nti bintu bimeka byakoze Museveni byatukoze okuva 1996 wezira kwata tonnazaaliwo wali katogo uti azaakola ebintu atta Bannayuganda waliwo balagira abeeruweero yabalagira ne babatta mu ntalo waliwo abalala nga kulemererwa bulemerezi kufaayo tetulina malagala mu malwaliro abakyala bafa emisujja abantu bafa sirimu bafa kansa twalina ekiseera ng'abantu ebyuma ebikola kansa mu Uganda nga bifu okay n'ogamba nti kakati oyo akola ebintu oba n'alagajjalira Bannayuganda ne bafa okunyiiga kwe tuliko amaziga getuliko oyinza ogamba nti Nyanzi byawandiika nga nawaleka kutontoma bundamunyiiza nnyo. Lwaki ngamba nti Museveni yeekwasa bwekwasa bakampayiriza nze emisango egyo mu kkooti ne bankwata ne basiba sigumu emirundi ebiri emisango ebiri buli mulundi nyimirira mu kkooti n'esaba ow'ekitiibwa omulamuzi nti Museveni ajje mu kkooti atulage omusango bagamba nti yakoze Stella Nyanzi bw'ati n'amunyiiza banjagala nnyo ojjo nnumirize nti waŋŋamba nti no French cat yange kunyiiza wampisa bw'oti nti bw'aŋŋamba nti eriiso lyange bwe nkutunulira bw'eti sitera onyiiga neŋŋamba nti eriiso nali ŋŋamba bwe ne tuwoza negamba nti aleete bwino nebanga nti oli Constitution semateeka emuwa presidential privilege negamba nti kakati ye lwaki aleeta emisango ani agenda okuwoza omusango baleeta batya obujulizi ogamba otya nti Stella ankubye akayi olina okujja nagamba nti yakakuba ku kisambi ku ssaawa bweziti nennumwa oli tasobola kujja kugamba nti kati oyo alaba ajja awolereze Franka omusango gw'okukubibwa Stella jangu owoze gwe nnyini kubanga weemulugunya but also Constitution eyogera ku president nga fountain of honor oba fountain kyeki
ensulo evaamu ekitiibwa mu ggwanga lyonna. Ensulo fountain amazzi gava eri wansi negatiiriika ne gayiika. Kiki ekiva wansi eri bwe tutunuulira omukulembeze gwe tuyina leero? Nze muyita nakyemalira, njogera ku nguzi yagikulira, njogera ku lack of leadership. Dokita otegeeza ki kuba pulezidenti there is no honor abadde alondebwa? My brother saagala oyogera ebintu ebinyiiza ku mpewo kubanga bwenyiiga njogera mazima. Yoweri Museveni 1986 ayingira gavumenti. Yayingira atya? Akozesa mundu. Okay. Treason. He committed treason. Treason chechi. Okubanga nti yali mu nsi y'olukwe waliwo gavumenti yali etudde tebajja kukuba kalulu yajja na mundu. Njagala ombulire ono eyo abalokole mugana kugamba teri kikiba kibava Mukama. Ekibira nakibava Mukama. Okay? Yoweri Museveni asoose najja ng'alidde mu nsi y'olukwe. He's committed treason. Tukkirize tugaane waliwo gavumenti tewali yamulonda. Namala agamba okay akati eno combat njijjeemu kanyambala essuuti nayambala ebisaati biri. Kitiibwa ki ekiva mu nsulo ezo?